Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, si gugwo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulux. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Mama. Kati walabanga akusijja omugugu omunene nnyo nogamba kakati nkumonyi bwewabuza gwofunye ddembe mwebase muboleera mwena mutuyanyira kale mama kiri bweki twanoonyeza omwana oyo ekiro kyonna twavuddeyo kumpi nga bukya era mama kwekwagala okuwummulamu kati era wanga ofunye ddembe beyabuze munanga ofunye sali amuwummule owummula kinga omwana wo tamulaba ofuna otya amaanyi agakuba otuloga mukufuna kutya womusukutala olinga agamba tinesa teryakuluma olinga agamba toluto temwakumenya bwoba walonda bulonde oyinza gyokuddawo nogalo nawe webake mu nju g'omuntu omukulu ate tova mu mbeera mama tubadde tuwummuddemu buwummuzi nga twanoonyeza ne tukoowa kati tubadde tuwummuddemuuko ng'era kyenkana tunoonya sinakindi nga tuyinza n'okufuna omulala ng'omunoonyaawa nga munoonya ki omwana omulala nga munoonyezaawa bannange saagala mbakayanye saagala mbeeraliikirize saagala mufune bubi nze kati kyembankulu kambaviire mufune emirembe nokuletanga wonna kambaviire kati ate olagawa mama kakati kiri bweki nze badde ngamba nga bw'otuuse wano sooka owummuleko ofuneyo bakakunywa obakanywa okuweweera ng'omuntu atambudde niyira senga kyekyo mwakoze dda senga wakalesedde leka ŋŋende lwekyo kyenga bakirowoozezako mwagala kufuukanga banene gyeva leka ŋŋende ate kutabuka kakati bwe genda obuleetera ekyokunywa kubanga omuntu bw'atuuka ekyokunywa kigirawo mu budde mama kyova olabanga amalya gajja balema nekyo bakyakikugaokunywa okubolantebwako okunywa nawe yanguwako naawe ti omugenyi azalaka taba mugenyi aba mugenyi nabakyoba tomuleetera byakulya oba byakulya olinga nolebisa obusala nti nyala kyakunywa oba njagala kyakulya kakati press etya nze bwempanga na press sukali wange bwakka njagala kutegeeza oba kake kiragaza ne muzukulu wange mwatunda ekyo siyinza kukyekakasa bimanyi kuba mwate kyemuliko kyekyo kyakutunda muzukulu wange tolina kirala olaba mudda nemutula nemwebaka nemugangayira mulyoke mbayite musirikire ne mu nnyumba ane ekibasirisa kale kitono nnyo olw'obumere buno obutono olaba oli otadde n'amateeka nnyo komulamba ondyeko emmere kuba omwana wange gwe nakerekerezala nembonaabonera naye nutuuka nogamba nti maama wo teba muwe emmere
ekyo wali okirabye ebyayita tubifeeko ebyo ebyayita nga biyita olwokuba muna biyita ndowooza tosookoleeta ekyokunywa ng'ate okyayimirire maama sooka otuule ebisigadde byonna tubyogere nja kutuula kuba njagala nnyo okutuula nze si kyekyandeese si kyakutuula kyekyandeese ntuula kimusukulu wange mamulaba era maama bamutunda baba yalaba talina bogerero maama tuula nkunyonyo namukaka wapaka nenga ndikalekanye nemuleeta abere makakati bawe nakuleetera wapaka mama munange mukomekereza mumutuuze kwagala omwana oyo omwana wali tolina kyomwagalako nga tewamugoberera nze kenyini entambula olugendo olunene bwetyo nengeranga Mama ntegeera ate nosalawo mumubuze nedda maama omwana saayagala abule nze nali nsinga omwetaga oli yali musika wange gomanye neetaga gye nali neetaga omwana oyo ne maama w'engeri gye yali amwagalamu munnange nkunyumiza ki nga nva wano noonya mwana munnange bwe ntuuka eyo ewakakoola nti omanyiwo eri mu lukoola eri enjala eri okufuna newokaba oba kakacungwa oba otuzzi akawogo obwogo ako akawogo okimanyi nti babadde nga banywa kyayi nga bakukusa mukukuse bati sikitegeera nga kyayi bamufumba ate ne bamukukusa oli nayita munamugirira sayini ati emmere okugifuna awo obwogo bakuteeka ku sowaani ne bakuteeka esaidi eri okitegeere buno bujuisi bwolinga bwoletedde ndoletedde mazinga bannange ate nawoleka bigala ebadde buzeeyo okugindeeteraku noleta ekintu ekyererewe kiri ate olese butono ate toleteddeko kyakulya katolo ndye sowaani jengera okulyako ansaamu amanyiye nga mungi bwemanga temwagala kumpa byakunywa mulekangayo mumpanga ekintu nange nenyo nemmatira munnange mbadde nkyakunyumiza munnange okutuuka ku kyemisana omuwogo bakukusa mukuse bati era sayini yekola nga bintu byonna babindyako nga mbeera enjala ng'ennumire nenzijukira eyawano naye omuntu n'akyala ennaku mekameka tebamuwadde kakulya konna wampaako kye mbatwalidde wampayo entino batwali esukaali batwalire omunnyo nagenda nakyenda ngenda nangalugenda wagenda kunoonya mwana bannangoloza bakimanya nti omuntu ajjamu engalonjerera ogenda tosiibudde wafuluma bufulumi nga tutegedde wa gy'olaze era kwini wano yatubuulira nti maama yagenze kunoonya mwana ye yayisemu alabe wa gy'ayinza omumusanga bwe butaba na buvunaanyizibwa kubanga tomwagala senga bali onjagala tewategedde era nabuuza ng'obuuzaani nze waŋŋambako nti maama ogenda luddawo wagenda wandimbuulidde lodoloza era kibanga ekigamba nti omuntu mwegobako timwagala ate kumubuulira ti nagezako nokuba ku simu yo ng'essimu teriimu awo n'omanya nti ndazeewa omuntu atambudde gwe nyongeramu akalala maama no bubadde buweddeyo kuba bwebadde busigaddeyo nze nnyo obusembe wansi kubanga mulabye obusemberayo ddala nze mulina okubunywa kale mujozeze ngenda ati ndaba mwanka owadda wano mungobere ddala mulundi gumunze era sina kyenyinyo kyembadde njagala kakati munnange ntambudde nengera ku lubaale bwe ntuse ku lubaale omulubaale naŋŋamba ongoba wanene omwana wamuzala bwomu wamuzala weka ye bannange sijja kunyumiza bayomba bwemubanga mutandike munyumize wava wano bwenava wano owange leka nange mpulize maama byakomyewo nabyo lwaki togenda ono nanyumiza nze nakunyumiza ekyo kibayombya kati ekitegeza mulinga abaŋŋamba tate gugoba ogenda abeerawo sikulina ku buzibu kakati munnange nga ntuuka ku mulubaale eyasooka nga mbuzaabuza omanyi bwe yaŋŋamba tya omwana w'oyo omulenzi ayina ejjembe mu kugulu neŋanti nedda maama wangi ejjembe neŋanti oyo ajja kunnimba kyenva ngenda kuwa ekitabo ntuuka kuwa ekitabo ng'omusajja akuba ekitabo ng'akuba ekitabo ng'omusajja akuba ekitabo
nziramu nga ŋŋamba nti munnakwezi omwana ajja kuba alabise natandika okutambula olwasooka olwaleero si olwokubiri ninda lwankya ndyoke ndabe omwana wanaaba atuuse wano era bw'anaaba tatuuse ng'ate enzira yokuba sente nga alidde nnyingi omanyi bwe kyankoze yakuwadde ennaku mmeka? 3 agambye nti ennaku 3 yakatambulidde ennaku 2 kati olwaleero olw'enkya lwe nninda wano temungwa mu bifuba nga n'obujuyisi bwe mumpadde temumutuuse namu yadde n'okufuna akaakokulya eri gye nvudde enjala nawano njala ate muginsiibya ng'abagenderedde kubeera mulinga abatali baawano ninga atali wawaka ninga atabazaala maama yenjala emuluma naye maama bagamba kalekaleko eki kiri bwe kiti buno obutundu bwa omwana omuto bw'atakuta omuganda agamba nti osanga mukulu amalawo notasanga muto walero gwosanze mu juisi gwe bakuwadde ekyo anti nange tetubugani kimanyi era nze ndi maama kwe tunayongereza ekyemisana wakiri luli babadde tebakwetegekedde kakati ndowooza gwe genda otegekere maama nga temunatonagende mwakomawo ekyokunoonya omwana modde mumuze mutuloba kwebaka bwe bati tulinde ekyo nti otulo twammwe amunoonya abalala ng'ono yafa ono tunoonya oli maama ekibadde wano ku mwana kyetaaga kulabako namaaso go ekibadde wano ekiri wano nakati ekikyaliwo okubula kw'amazinga kwakwata kati ono akeera eno ono akeera ono kakati wetwogerera kati ye gundi queen yakunse dda alazeewa kunoonya waliwo atuula fe tubadde twakadda bwe tutuuse bwe netuwumulamu maama mazinga ye naakola ki n'agenda kunoonya mwana queen n'atambulirawo naye agenda noonya ye teyeebasengamu anti ye twabadde bandibadde temwebaka ate mwe mwebase ate ye kuyinzanya leero zagenza okulamba kati ebyo biveeko tamanyi kunyumya kati ate ffe bwe twanoonyeza ne tukoowa queen ye yasiibye yeebase yasuuze yeebase ffe tukomyewo ssaawa 9 ogw'ekiro nga tukooye twanoonyeza ekiro kyonna ate weewuunye waliwo twatuuse ekiseera nga tulina kulinda abaliwo baveewo tunoonyeeko nze n'olugendo olugongo ne lunfuuyirira bwe tutuuse wano ne ŋŋamba ono nti wanyi tugenda onsiigewa ku ddagala mugongo akyapambalaasi kakati obwedda bwansiizeeko ne ŋŋamba kangira mpumuddemu kati ye omugongo obwadde temuluma ye tomusiimudde naawe omusiimudde muno muno engeri gy'oba oyimiridde ng'ogirebwoti kaakati mpozi otulo ne tututwala gwe wotuukidde gubulye maama okumanya amazinga yaleeta obuzibu embeera yatabukira wano kituufu ekyo nga tayinza butatabuka ku mazinga kati nno maama okyaliko eyo nga tayinza butatabuka simanyi tayinza kukola ki okumanya yatabuka netwalyamu ne batuusa etya ani batuusangani amutwala aliridda wa era omadde sinakumu nga mutuuka mutya okukwata basuusa mumutwale w'omuntu mumukasike nga mumugoba mutya waka wano nga site mwana w'abantu nze batuusa we mumugoba mpulira nga nanembereya nga nkyankalana mumutwala wa nga nyakwata ku batuusa mumugoba mutya wano nga mumugjawo lwazi nga